lwaleero. Yitandikidde omulambalamba eno sala gikwenyemereza bunyemereza natengala gye eminze nkwereza. Kakatandise n'abakungu bava ku ssomero. Nga bw'omanyi embeera y'ekyalo abaana omwana w'omugaga yeka yayambala engatto ng'agenda ku ssomero era omwana ayinamu ku ngatto mu kigere mu kyalo eri omanyi waawe bali bulungiko. Tugenda maaso kati bujja bwevuma abasomesa omusomesa okusimula engolo n'agikulukuunya ekyo nakyo kirala naye omusomesa jatugende n'okugenda gwe banaye tera tetukime olwawa kati balina oluzzi lwatera okimako amazzi olwekabugala naye waliwo essaawa zirutakimwako kati akala kaleesa ekiteeso ntiko kwalina okugenda ku luzzi. Abalenzi bagamba bo tebagenda ku luzzi essaawa ezo kabugala takimwako misana mu ttuntu eryo. Kati nga bamugamba zirina kuba zaalwa ggulo. Nedda mwe mutya ennyo nze sityayo kabugalako keesiga oyo bayibuli ejja musa lunaku lumu. Tamanyi nti bayibuli kiba kitabo ate n'engwala eba yalaali. Tugenda maaso. Kakati akaana kano ko tekaagala kumanya. Kabugala tayinza kalemesa kukima mazzi ko kamanyi Katonda waako. Bane bakagambe bagende lwaggulo. Kati engeri gye kalina emputu yako bambi ate nga nsava ne kakkirira kabugala. Kabugala luzzi. Kabugala efirimu egenda maaso nga kakkirira kabugala. Owulira linnya n'omanya eyakwalula esiridde tukyatandika. Nagambye nga bulijjo eminze okwereza mwenna abawagira ebina Uganda tubaagala nnyo. Ate nga nagambye firimu zaffe kati osobola zisanga ku mukutu gwa internet ogumanyiddwa saakinga busaakinzi munnowatch.com. Kakati waliwo ataatereza kabyakabukyafu ebyakabukyafu engeri gye bali mu kisaalu oteekawo leero n'enkya n'oseewalala kyova olaba alingiza nnyala baba waliwo musirwa abadde ki kumbe waliwo ndemuviira ovanga omuntu okuba nga alina ekimuguddeko nga takyatya na kuwunyirirwa kivundu kyaki nvaayo wano mpitawo okuba olabika olina muzannyo owayo obadde otya mutakalinga kiikyo ekibadde olaba kingobye mukulunda kyekimugobye mukulunda wawe mama nyabagenda okwetegereza teyalongoosa yagenda nga bwali firimu ekyatandika tugenda maaso kumbe gye batagalira waliyo ebyayo ebizibu waliwo ebizibu oyo bamumize abagenda ku luzzi baagana essaawa ezo ogenda ku luzzi ono nayo ki kale asaliddwako ekabugala amazzi tebagala na misanvu gwa misana ogwetundu togendayo kabugala akaye Sitani Tawena ye firimu etandise Works of Evil yawandiikibwa neteekebwateekebwa mwanje Stephen Gomanyiga Kabanana ate nga tugenda maaso n'ekifaananyi eno tosaanye kugisubwa Musisi David Lubega ye editor firimu etandika mukulu agenda mzee Yesu Katonda akwagala Yesu yatutumye gye muli ne wonootwala amalagalo ndabikira okuba ng'ogabbye bubbi kyuka owulira ekigambo kya Mukama olokolwe osaasulwe n'ejjobye obe ng'oyambiddwa tugenda maaso mu kibi mmire yewela feya kobere mwana muto tukujjamu emputu n'osigala mukube golokofu n'owulira ekigambo kya Mukama tolaba otambula ogoma nnyo omuzimu ogwakutuulamu Musisi David Lubega yabadde ku kamera agamba nti Mukama yagamba newe kabakana nga konna amayembe gakakanula amaaso nga ggwe osobola okutereezebwa kawulira olaba ayero n'emirembe genda obunyine omanyi bapasita bano baali basaanira kubeera balaga mafini eri abantu abo Rahuma na Miro Malaika Abdu Majidu Mugisha Ismailu beba producer aba firimu enetandika tugenda maaso Kisitu Stanley Senono James ne Sekyewa Gonzaga bonna bazanyi ba firimu etandika Mutaka ali mu kubuulira njiri yenna yeetaaza okulokoka lokoko olwaleero obudde nga tebunayita oba obadde otwala ng'oli mutwazikyusa mubeere omusabikale Yesu bagamba lyekkuba eryamu lwaki olemerera mu kizikiza oli mu busonda bw'ekizikiza oli muli obukuta va mu nzikiza booda piki ejja kukuba otatwala kigambo kya Mukama soko mmulira ekigambo kya Mukama Yesu Kristo akuŋŋaanya amawanga
Mukifo kye tugamba muli basabiriza ne tuba walumu ne bw'onoyambala obugoye obutakutuuka gwe mwana gwe ne bw'onoyanga okudde wamu wadde enjala ekuluma era ejja kulya tejja kuwona. Pasita alinga alangira obulangiza abantu. Tayinza kuleka mwana we, tayinza kuleka nsinga eyonooneka. Tunuulira munaddiini ono yegenda maaso. Kaakati eri gwe oba ogenda maaso n'okuleka ly'osaba Mukama Katonda abeeko kyayinza okukola okukyusa mu bulamu bwo. Ate waliwo abalumba gye balumba kubala obulungi yalina owe gwasaba n'erinnya talimanyi amuyita asinga. kyogenda okukola Olida ogenda okwetegereza gy'asaba. Katonda ky'ono gwasaba alabikira mu kijwenge n'ekitiiyo nga gwe mutwe. Supeedi olaba okutiiyibwa. Oyinza ogenda olabe ng'osaba obugagga naye nga obugagga kwe gabwa kuyoola kukutiiya yiyo gawu nga gwe mutwe. Musambwa lundi gumu n'oyogera ensonga zo n'agenda maaso bamulaga. Kaakati ekikyalina okulokola kandi obugagga bwe butereera na buli kyaba yeetaze kyonna asobola okulokola kandi akifuna singa aba aweereddwa amaanyi. ejja okukolanga embuga Wulira n'ateekanga kati bamugamba atwale amayinja 3 afune n'ekinu akole embuga okwetolooza ekinu buli lusekulu emisambo olugiyita obanga akonkona gijjirawo. Emisambo gyamulaga asobola n'okubula. Kalwalo gwe bamubuulidde enjiri n'afuna ebitege kati aba agenda ayina kyaliwe. Ntandise okubuusabuusa, ntandise obutakwesiga. Njagala okukakasa nakuwese ffene wange tebye nga muteekayo okuggyako gwe aliwa kyogamba ffene yadde ayengedde osiri wala nani okalawe kazimbe amatama yalaku Yuda oba byebintu byotandise nja kwongerako eri Esikaliyoti. Yuda wandiddemu olukwe. Waawe maama laba Yuda yaye waawe naye Yuda waawe maama nyabo kiki Yuda emboozi eriwo yaffe soko nindemu fonyemu enjuka Yuda 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 gwe kumanyi kati wenjogedde ku ffene wange maybe walidde alimu excess kati kyekikulumisa olubuto nedda njala ennuma maama. Yuda olabika tayagala kusasula ffene wange naye nga gamazima gali nti Yuda walidde ffene kale gyatugenda tuye olwamugamba tugende naawonerawo. Olaba Yuda tamero libwegedde ki Yuda anedda tusooke tugende wa Kalisiti. Waliwo omutaka gwe baagala okulaba amanyiddwa nga Kalisiti. Toddamu okumanja ffene ekigambo ekyo kinkola bubi. N'alaba ensigo ya kikajjo engeri gye walidde ffene eno gimpe. Balina bazadde baabwe naye abaana abakuziddwa leeta eno etaliiko kiwawaato yange. Walidde ffene leka ate nze mukulu ate omukulu kitegeeza butalya nto. Leka naawe gwoli eyawo ate nze ngaba. Yuda ani asoose okulaba? Yuda leeta kikajja tonyingirira. Jukira Yuda mukufu ye yeepisa edda. Yuda mukufu yeepisa amaanyi agalwanira ensigo agalina. Leeta nja kummanyiira ebintu by'okumpa tusooke tugende ku leeta ensigo balwanira nsigo emyaka egyo. Leeta ensigo siba ku nsigo te ensigo mpa ensigo ow'amaanyi eby'omunafu abwase nabyo. Mukama Katonda alibeerawo ku mmwe abuulira njiri. Mwe baana mmwe mwalokose mwegoba mwalokose mulayika muli mu Diamond ojje mbabuulira enjiri. Ono atutte ensigo yange ensigo basimba nsimbe. Yesu agamba ekitali kikyo kiwanga nnyini kyo gy'omululu mu byenfuna obe n'emirembe. Tambulira mu kkubo ddegolokofu ojjewo amalala. Kumbe gwe babuulira enjiri alina kyalabye. Bannange tubuulire ekigambo ensigo eno ebadde yange tubuulire ekigambo pasita owange. Namba ggwe akayanira ensigo waliwo ekisinga ensigo. Laba eno kuliko obwebbiri. Wakiri mugabana Omuntu alina kulya bw'omukumbe Yuda alabye. Yuda n'alondalonda yeefudde atakula akagere. Yuda yakukumba bukukumbi teyatoolako. Ekikajjo kyange enkijja erikumba Yuda yeba koodi Serengete Manga. Ekikajjo kyange enkijja eri Manga Yuda era ekikajjo kyange n'okigaanira Yuda Manga.
tunulira emanga eri yuda ekikaja kyange gyenkijja yuda emanga Yesu agamba mubeere batukuvu temulina kwonoona kubanga naawe ogenda okulengera omwana yandigenze naye ate sente zirugendeddemu kati gwe obyekku ekitabo kameyale gwe kana gwe ebyo bibadde biweebwayo mu kyaki eyawa eyo masaŋŋanzira tugende mubabbi ebiwe byaye pasita naye aliko akabuuzo se bwe yaleka ekitabo ky'abakama be n'asooka agoba oli agenze n'ensimbi enfirimu egenda mu maaso okudda eno ali mukola ekyamugambiddwa tugenda mu maaso n'ekifaananyi ng'akwata amayinja kati bw'akwata amayinja bwe baamugambye okutandika okuleka olwateeka ejjinja amayinja gano yagajja waggulu eri awali omusambwa guli lyajja ejjinja limu ne likolamu amayinja 3 va ku misambwa ayagala kubanga yasinga obugagga engeri gya Kirini yasinza omusambwa ogumanyiddwa ng'asinga amayinja olwagajjamu n'afuna akamuli afunye akamuli k'entalama entalama bamugambye osekula mu abe kyavaayo mananga ebintu bino ono naye amaanyi gamuggwamu kino kyalaba mu kinu kimu okujja muvamu emisambu 2 mutambuliramu emisambu 2 egyakabugala enfirimu egenda maaso tulengera omukyalo ono maama w'omwana ono ow'obuwala agenda maaso Maria alabika tali bulungi bambika Maria kakoze ekikagonze eno yita Maria ono omukyala ayagala omwana we era okulaba omwana ng'agonze afazaali afiirawo era ky'abalina okukola kwe kulabika ndi amujjanjaba tugenda maaso ekimala kuluno ngenda kutwala wa chairman oba sekyo chairman we yamaliza kutwala ku police nabirundi ebekaje nakugamba nti ebisolo bijje mu kakadi waliwo alundira mu ensolo ze mu nnimiro ya munne ate olundiranga ke walala kyalo kyaffe twaza musango nnimiro yange afuuka ddundiro kati alundira wannakalege tayagala byakumanyira ebyo tunulira naye musiraamu gwe wabaaki lwaki otumalako emirembe obwenkanidde awo kati ekyo kisesa kirabe kyonna amalevu gakiringa ki ovuma kira ddala kyokka n'ogugamba nkole ekirina okukolebwa ne gutandika okumanyiira jangu ebirabe kirabe tovuma namunaye toyomba tugende maaso bimpa mmere okulya emmere yange kale nja kujja tukimaliriza ojja sasula emmere yange enfirimu egenda maaso emmere yange gosirika n'ebyo ebingi nije mwavanga baalaba ensolo zoono zirira mu nnimiro y'Nakalege bannange abantu batuvuma n'atalina bwali avume kati Nakalege anvumira ki Nakalege okunvuma onvumira ki Nakalege eri jjajja ngambye buli kye naayogera nga kijja kuba kyokka oli mu kunvuma ebibuuzo by'onvuma avuma Nakalege lwaki onkalakata obwenkanidde awo Nakalege onkalakatira ki egenda maaso musiraamu ng'ajjayo ebibye saagala kumanyiira ono omukazi alina ne kyanjagaza ono omukazi alina kyanjagaza kali n'asooka ajjayo amayinja efirimu emanyiddwa nga sitaani tawena era modern movies majestic puzzle level ey'okutaano eno yo egenda ofulumira mu modern movies egenda maaso naye nga nagambye tuba nazo wano ku Segawa otusanga bulungi nnyo mu Kisenyi otuuka mu Kisenyi otukubira ku simu namba 0752 119087 laba eddogo lwaki Nakalege anvuma obwenkanidde nakoonamu gumu bw'osekula emingi oyinza osekula jjajja obugere ate okukuba kunnyonnyola kulala
kama wange mwe mwantuma n'atandika nyabagoberezi jagala balabire kunze bona bajje kakati je emisambo ekigendera kyayo kyakulabika ni wabaawo emirimu emirungi gyoyina okukola olabika nti olaga n'abalala nti emisambo mirungi naye kati agenda maaso ali mu kulayira ayagala abenga abaako kyakyusa mu bulamu bwe emirembe gijje alyoka alabika ndi abantu bamanya nti w'amaanyi era asobola okulabika ndi agobererwa kati aba ali awo yawulira ekintu nga kimuyingidde emisambwa kyogiraganyisa kyegikola kati nga tajja ebyapa by'ettaka obedde ettaka lyayombera mwe balundira ente agenze nabyo abitwalawa tunuulira kati tuddako kano kabbye bayibuli kabbye bayibuli firimu bagiyita sitaani tawena nkayita kanagolo oli eri twagala kukola mirimu nagambye ddo yasenga oli wano olegabula ezirutwe kalabe kale egabula ezirutwe gyoli kasiriwala osiriwala egenda mu maaso kakati engeri wedda gyakola eddalu bamuwetya eddene oyagala kinkuba obaana wanneekobanye kana gwe nakulaba ddo negezaamu ddo oyagala kunjoola yo omuntu ng'alabye kabadde kaagala mmuyoola kaagala mwefubitika omuntu alabidde mu lujja lwawano amazzi tewali mwana gwe olabika onyooma buyoomi nagambye ogenda oleeta amazzi tonaleeta lwajuloka njakasindogomya oluyi stupid manyira bumanyezi egenda maaso egenda maaso ano genda okuvaeyo nga chairmani mutaka nga tamuleeta ye jaduzi kati jaduzi alumbye ekisentebe w'okukya kali nga amugamba nakalege yazze nakalege ono neiba wange lwe twategeeraganye mugamba nakalege nti kadi sabo jaduzi kyakolanga agamba sentebe nakalege baade bateesezza naye n'amuguzaaki ettaka era nga wetwogerera nakalege agenda kuleka ni aleeta ebyapa by'ettaka just kusaako mikono kyekyokka njagala olabe kadi yamugambye ne banaaba akuleka ni basayininga endagano n'ebisigadde ebintu ebyo birina okuleka ni bireetebwa ewa chairmani tugenda mu maaso kadi sabo nga tagamba chairmani nga bwe yasasudde era tabanjibwa katuddako mubaka gunywa bali okumanya gubawoomera bakeera mukeere tokwata luseko emimiro okubyenda nga njibala wano ate gibadde gyekkutu kati ate era olemera vaayo genda eri ndigwe banne bulijjo tunywera wamu ate lwaki bannemesa omusajja kugambye luno luseke namumuwe obuwala giwo banywa ava ne ku malwa gaffe togula wano buli kaseera oleeta buleesi tuzi watulwaza n'obukololo gwe twegendereze kwata eno mandule oba lejjula nagambye mpaaka cupa naye ompadde entobo buki buno buwompadde oyagala kunkaya enjoka zikayanya akaera zitamiiza enjoka ze ono kagutunda kale leka mbadde nkwadde namungi siruwadidayiri akaya n'abaka tugenda yenindi ponso twala eritwana bwalagibwa obunya newo manyira wano efirimu egenda mu maaso bamugobye nagambye manyiddwa nga sitaani tawena gwe naawe mukeera kutuula butuuzi bintu byakwerangira laba ebyomwenge ate abayeyo b'ekyalo akeera gubakubya wabula walagi muzibu laba oli kyoba laba muyita masinike omwo mulimu obugirita nze kanywe malwa vaako dika
nawe ate mutandise kuwundiwa nagamba oli ali mukumatiza abalina sente atulabe mulina sente oli wano ffe tulina ffe tusika eraba ebyomukyalo ecupa ebeemu nga ya bonna kale kabugala mumize waliwo eggulire erize Kabugala alina gwe yamize Kabugala abamira wayagalira twala eri naawe ogenda otya Kabugala sawa musanvu Kabugala twasawo n'akapande ekyalo kyali kyasaawo akapande Kabugala togende ku musanvu kati ono bw'amala okunyowola gina gy'olwewaabwe twala eri nammwe ebizimu mulotano simanya emizimu gwe tovuma Kabugala ajja kunona mu kisenge wo ne woba osibyewo mu ddiiro twala eri tombulira mizimu twakalaba gwe tokiddira ani gwe mwolegera obulevu obwo twala eri bwe mugamba togende ku musanvu nze ngendayo n'entuula gwe n'ogende Kabugala nze ngende ekala ugwe nkusibye njagala musibe 5000 bw'agende Kabugala nadda twala tuwa 2 z'alina kale ono asibye 2 oli kwa 5000 nze ngende Kabugala n'enkomawo mulaba amaaso wamakwata firimu yinde emanyiddwa nga sitaani tawena tumanyira bumanyize ekyo leeta buleesi gundi mwendeetera mazzi nze nga kuleetere omanye nti Kabugala kanga yatidde leeta mpa tebamuwa namaanyi bamuga agenda bugenzi twala kalita 3 gobeera awo mwe mutegeka kunsasula mutyayo Kabugala ava kwekamirira walagiwe kati yalaba bannange mukimanyi nti oyo bamumira poliisi ejja kugamba fe abamuwaze mwagala kugazaawo kirabo kya nedda tutujaga twamugambye ayinayo tuwandiise mutumukapya tetunnamusindinda toyogera munekawuutibwe abantu basiruwala nnyo gamba zange ayinza okuba alina kyeyesiga mwankola omanye ebyo byayo efirimu egenda maaso efirimu egenda mu maaso oyo musime eyo ye musime leero tasobola kukomawo mukiwe oli wange oligenda makicheya egenda maaso munnange chairman endagaano mbadde nzireese Nakalege yabadde ayomba nnyo ku kyettaka ly'okulundiramu ebisolo kyokka wuno mbu yaleese endagaano zeze endagaano kubulako bubuzi bannange abantu balogo otuuka ku makya omuntu n'akola ekintu n'omunenya kumbe waliwo ekyamubaddeko laba omuwala bw'ateeka omukono ku ndagaano nga tewali wadde n'ekikumu kye baamuwadde ate nga musanyufu nga tewali wadde akabonero akalagaani baamukase kumbe yatuliddwamu omusamba gwe gumuvuga era ng'omusamba ogwo gwe gwakuliddwani mutaka yaguduumira egenda maaso nagambye firimu zaffe kati ku Muno Watch kweziri era osobola gyetuusako bulunyo ekina Uganda ku online Muno Watch kakati kyetugenda okukola eyo manyi kati chairman naye muntu tatera kwagala kutula kubona yamusanze ayola busaabwe bwabigimusa n'amuyingizaamu emirimu gino gyakyalo neera nga chairman baba alina omulabamu kasa bituuke wa cheya tunulira efirimu egenda maaso kwata zino 2 zikubeemu bagamba bwino olulala olisanga awedde mu kalaamu okukuwandiikira ku nsonga zo buli chairman ojja sanga bwino aweddemu ne sitampu ng'ebuze ani gwowe 2 kaakati gwe batumye Kabugala manyi bwe batulaba nga tuli bakiga balowooza situtegeera yasooka n'asanyuka zino alidde zakumukeeka tunulira bamanyira balowooza abakiga tuba basiru kale mulowooza abakiga tuba basiru kale efirimu egenda maaso manyira mujja kumanya kati sebo omuyaye bamutuma Kabugala yajjawuwe amazzi gye yaganona manyira munvumaavuma wano obusiru wamma yongeramu bano bali eno beekamirira mwenge bali ku malwa gaabwe kumbe tuba tuli awo
bano avudde kabugala kwata wamma wangudde aleta linda soko ngulye muganda nge gwa 10 ampe yake ebido gwogalese manyi gyempise manyo gemisambwa musambwa ngugamba bakiranzize kungamba twala amazzi muzukulu oli wawano bano bampakanya sigago ogalese kati ate gwogalese mama etano zange zibanchacha misanaze omanyabe nabo tebaggwayo amazzi ga kabugala gali mwaka wowo gano gali mwogo wowo ono si kabugala leta sente zange wantumye ki na mazzi biki bino mazzi kati oyagala ki sente jangu manyira stupid genderi efilimu egenda maaso kali bambi kasajja katukano kagenda ku luzzi kati abagenda ku luzzi nga nasanga kitaawe ye kisitu sitanule oligendo nemuzi omwana ono nnyina amukase nnyo genda ku luzzi nenga kabugala essaawa zino balayika tebakimayo mazzi mutaka alimu obulemalema lwakubaako era kunywa kwetewe bamubbye n'ettaano bano tebajja kulya enkya kuba ze zaabadde ez'akameeza kadi ng'akomawo gwe mwana gwe saakutumye ku luzzi galuwa goleese kumbe taata waako omanye abakyala bano abasanze abaana abazaaliddwa mu maka babatulugunya nnyo oluusi olw'obujja emboko nagisula kubanga bawazze omwana oba yakula ate kiki ate omwana namugambye tageza nakwata ekidomola kyokka we yakuta ekidomola abadde agenda ku luzzi ayagala kututera buzibu mwana gwera oyagala mu mukwano gwenkwagala ngaki oyagala bagambe nti sikwagala nkutume kabugala mwami omwana tukoze tutya mwami twalera ekidomola mwana ono bannanga alindeetera obuzibu mwana gwe olinkaabya kumba abulako kikyusa mwana gwe olinsanyula olengera step mother waako omwana bannanga oba lwaki oba omwana ojja omutwale wajjajjaawe kubanga alabika omwana asaana kujjajjatta wanayogeranga omuntu kubanga omwami akomyewo kumbe takaagalira ddala abadde akatunya egenda maaso tuddako ewammire mu kiibi mwami gyali tooyi yange yajjudde badde njagala jansimire tooyi ndala omwami w'omukyalo ono asima kabuyonjo era nga musimi wa kabuyonjo egenda maaso egenda mu maaso tugenda maaso kadi seba akaana kano kabadde kakabanga akadde engulu naye mukudde engulu kabuuza maama ne maama ani atta abantu kwendi katonda abatta naye ne sitaani atta naye ng'ate bagamba ndi okufa kw'abantu katonda yabakkiriza babe nga bafa kubanga ekyo nno kyekisinga okatabulira ddala genda olete bayibuli osome maama bamubuuziza ekibuuzo ekiri waggulu w'okumanya kwe yangu ya bayibuli tusabe kani nkamuga ebintu bya katonda si byangu niye n'omwana ambuuza ebibuuzo ebyabasenga abe kiki tugenda mu maaso efirimu tulaba sitaani tawena era nga twagala tumunye sitaani ono atawena biggwerawa kaakani nakyala ali wano ali mu kusalira bitooke kayina omuzimu kireko gwadde gumingidde gwavuddemu gwe edaka walinguza kakati biki byosalira bino kalisiti otegeera bulungi efirimu egenda maaso ompise mulalu nakuguzaawo ddi wano wawu simanyi obeera otamidde gwe nakulinana nassa musanvu tunuulira mulirwana alina omulaba nga yeekangabiriza wano wawu nakale ge bamugula siringisi bwereere naye tamanyi nga mumanyire nyabutonvu gwe nvuma nakaleke gwe nagula obulungi ennyo sikufuna base twala eri simanyi bondabako amatu ompita pusi genda siruwalira eyo
ate kano kavuma nakale gonvumye Onvuma. sente ze nakuwa ngangula no jazinziriza genda eri Nkugambye to. omusajja neekaliza ddala ng'eyagula ensinzibu firimu egenda maaso sya bino bijja kugwerewa kyeyamaani sibunve efirimu egenda mu maaso munange waliwo alimu sokole Abayi. omanyi buno obwana buli kaseera bo boba buyeeya ebiseera bisinga abaana okutandika okugyamu emize gy'okubeyuka n'okubaako endowooza endala kiva ku bazadde oba oli awo Fizi mugamba mutya. Bulungi. Mwasuze mutya. Nga munkedde. balina ekizibu Olw'eggulu. Oh. embeera yaabwe teri kiriya Noonye naye. Sina sasaamu wadde tonna ly'amazzi. yabukkirizanga okukola mpa ku ffene naye nga bulina osooka okuleeta wali Ateekwa kubaako. ate kuba tekulitekulya Bajja kubaako. Wiki namba sikonako. mbona ogende wankalisiti kyeyamaani mukulu kalisiti yazze ewange naŋŋamba nve mu ttaka eryange ne bazze wange liyandekera naŋŋamba ettaka eryange ndiveemu eryabazze wange liyandekera bannange omusanzi oyo yatujjirira oyo yatujjirira kadi yalumba ssentebe wagisibu Otegeera bulungi. ntegeera nkugambye kalisiti azze mu kibanja abawaabira kalisiti okujja n'amuvumira ewuwe Gwe kennyini ssentebe wange n'oleeta ekyo ng'amugamba nti gwe waleeta ekyapa n'osayininga n'endagaano okulagani oguziza kalisiti kati ate oyagala kubassa masooti temugenda kuki kyamaani bamwekobanye ne kalisiti mu nzibe ŋŋaanyi nalondebwa bantu yakagaana kati kalisiti kyamaani oyagala kunziba oyita kyamaani omubbi that is an offense nja kuwandiikira Ssaabaluka ebbaluwa ti waliwo omutuuze ajeemye wano waliwo omutuuze afuuse embalabe nze kuyamba oli ebbeya sigwe wagamba nze ne ŋŋamba nti omwami tewamuguza owulidde njagala ogenda oleeta ebyapa byo tunulira endagaano weeziri ngenda basibya kyamaani mwagala kunziba obwo obubiubali kyamaani webabwe bityo basibya kyamaanyi ajja kusiba n'obuwalewale sike kalekanira obwerere eba kyama banne nakalegeya bangi tunda eddalo alinywera mazzi nga butunda oba alina ekimusumbuwa efirimu egenda maaso kale nogenda okuva eyo nga tudde wa kabanana kabanana mu biseera bye ebyemirembe abeera simaati nnyo ye simaati w'okukyalo omulaba simaati waawo Noonye ennaku zino zonna. kani nga mugamo kimanyi nibadde nkunoonya butali bino omanyi septic tank nganda yajjula omanya yankoma kakati kali kyekiriwo Yange munange eri tukyalina bwe tukyamira era ennaku zino twali tukkirira mu kisambu ky'amatyansi mu kisambu ky'amatyansi agenda n'akakumbi afune kakabuyonja ak'obuliwo Meka. katuli mu lusanvu kali nga muga ogenda kunsimira Bibanga byebyo lusambu. Yagenda ng'ambe kibaate. tonolera aseera emirimu gye fuuti iba ya lusanvu banne mukama katonda ayina engeri gy'akolamu ebibya naawe ngenda kukola Ogenda kukola. ngenda kusooka ompe ku kasente naye nja kukola nkya Kumeka. lukaaga Bitaano buli fuuti. nze kali nga mugamba buli genda kuwa nusu 5 kyo yajju kati sooka ompeko eziriwo Ziriwo. nja salako Otandika ddi? buli fuuti ya nusu 5 n'amuwa amajja sina buzibu naye ngenda kukola nkya Kale. nange nzona buliraka Ojja kunsangayo wa. nange njakuyita Kale. musimi wa kabuyonjo
Kiki ke kuluma okitegere kyakujjamu nga tosiibudde obonna mukusawa naye gundi otwogerera nnyo enjala wano gwe bulijjo sinza akuweza akakomando tonniyogera bonna ebaluma kyenkanyi sente zaabuze dda yebbaale Richard Original Names efirimu gy'olaba emanyiddwa nga Stan Tawena nagambye egenda Modern House of Movies Majestic Plaza level ey'okutaano twagala tumanye luddawa gye biggwera abutaliimu tebiriiyo olaba kalisiti yakajja ku kyalo kuno naye mugaga kati gwe kankubuuli oyo omusajja omulaba alima buli mwaje sente mwafunye kati mwemubeere nemwerimba abantu banoonya babatwala mu nnyanja nze kabugala si byakundwa bw'ate nnyuddeko omukisa gwange engulu sigale kugoda bagambye ogenda kuyola njole labanno kakati kangulage majibu yakagende kabugala olwavaayo kati yalina sente kali banaanisoleeta ebiteeso kuba omuntu aba agenze kabugala omukisa gubaawo bagamba kabugala alabika agaba emikisa omuntu n'agaggawala musukulugero egenda maaso naye nga kabugala akigoweesembereza kyafunye oli kabugala atateesa eno gwe twala eri gomanye oli kye yafuuka musajja agagawadde yafunye n'ekibanja ekirala ne Nakalege yamuguzizza ebibanja oli abba bibbe jaduzi olwava kyova olaba omyoyo munaffe egitayagala kukola gireetera abantu atokola obubi ate oli ose noyogera ku kibanja ekyo okimanyi bulungi nti oyo omukazi yenyini yeyeesitula n'agenda ewa Kalisiti bw'atuuka ewa Kalisiti n'amugamba atunda ekibanja kyange ko Kalisiti nti ekinguze ne bagenda bitegeera ulira emboozi eziri ku stage labanno sebo yatugende sabaze wangamu bali mu kuleekaana ababooda ebiseera ebisinga ezo ebijjira weebwo kati gwe sebo bye bagamba obikkiriza sebo ono byabalimbalimba tiwabitegeera eryo lyeddaawa muli balalu yegenda maaso majja tugende efirimu egenda mu maaso ensene erimu ebisiraani leka nze mba mutwala wamatuula kweno kuminya yaboyina meka laba ensi eno oli obadde nanyini kasitoma omupiira gutudde kati abadde aseka asedde oli kati ate ono ayangu nafuna zakakomando awenye atwalirawo 100 kati ozanya n'okuzanya kakati no bano babatumye ku luzzi bagende bakome babawe ekifene bafunyeyo ka meeting awo bannaye musaka mumbuulire nange ekyo kyemuliko kuba luli temwambuuliranga kati waki temwagala kumbuulira ne leero kawogeranga ebigambo ebikookya kabiwozaawoza balinamu bwe Maria gwe katebuku tetugenda nakusenera kangende nesena ate oyo mbatte muntenera mulekeyo mugalina okumbulira ku byama byammwe nga keeyongere ate kyemwe abadde ffene mbawulidde mwogera n'ebyokubba ffene twala eri olugambo ate kemunvuma olugambo ngenda bawawaabirira ddala kangende nokugenda kagenda twaye kasaana kuba kibooko nini kana akutwanika tuteeka abugala nikakiwulira mwe ono maama wa mwagala nnyo amulabirira ulira kavudde kusaba kava kituli ki kyogamba ayingira kyo kyabeera n'obupale bwa jini va ku ebyo tabe engatto zirina obulevu bwe engatto ziriko obulevu kumbe bo tebalina ze bambala bakuuta enfudu olaba abo ate basitampinga mawe olokoka ata bweno empale yono ya Jamaica mivumba goli mu mivumba gyo gyeweesaze oza simanyi lunaku lukulu ova kusaba nze yange ngumu nankubulire mwe mugaana okumanya katonda agenda bakola bubi agenda booki omuliro mwe muddaawo mwe mwambale ng'abaana ba sitaani atuvuma kale nuulabaako kati buli abavuma baagala mutwala kabugala bamusuuleyo
tujja kutwala ekabugalo ojja kwasaako ebiri kati bano boda bwe zigaana nga bakkirira mu kafene nga batandika kuba ndawuli kati batandika okuba endawuli mutwe nakugamba tonsobola efirimu wamagwe onondika ebiri afia Kampala sama nakubye dda Mansulen efirimu egenda mu maaso gwe nakugamba onveeko gwe njagala kukutula oliwabo temuliyo bwoliyo lasiti nesikyalieyo kutula nti kukano tuuka sente gwe tuuka zisooke zisembere efirimu egenda mu maaso tokwatako teeka wano zebatuuse zibeera mu kana akasonda zebalidde zeziddere ono bamuyita mutwe ekirabi nagambye yita Kampala oli awo yinja otagala 10 wamma sokompe 10 mutwe ono bamulidde mutwe sirani byaki kenkomewo atute sente zaabwe omye bamulidde mitwe emirundi 3 n'abuuka nazo kati ono sijja kugubya bigere n'akwata piki okumanya ebintu byensi bizibu alese wano piki oli agoba akasanvu kati ono yakwata piki n'amusimbako oli yali mufubutusi mulungi yali muddusi mulungi n'asooka kkirira akasaalu tugenda maaso wooli n'ayingira emisooli ogenda okuweta koona n'ayingira ettovu kale wayingira ettovu omanya oli ku bibyo kyava akyusa omulabye abuze bana ensene erimu ebizibu ono wa bodaboda alese piki eri mufene nekyemanya erimu n'ebisumuluzo agireseeyo ajja agoba akakaaga bali eno bawera nkoloko tutuula tuula tujja mufuna ebyali babikasaaga efirimu egenda maaso kati omwoyo gwa Katonda gwasindise omupererezi si muddu naye omupererezi weekwate ku Mukama Katonda ebyo byonna byandaale wenyweze ku bugulu bwa sitaani owowoole tolina okumanya kuba ne Zabbuli ekyogera oyo yenna ali erippa alinywezebwa naye alitunula aliyagayaga kati mwagala kuyagayaga era buli bubonero bwonna obuzze tunulira bulabika bwonna nkomerero tulina okusaba tugende nga tweyozezzaako ebibi efirimu egenda mu maaso mwana wange okimanyi nti omuntu asooka kufa n'alyoka azuukira basomesa ku mazuukira kirabika nga ali mu dayimoni wulira pasita obupasita yabuyigawa oteekeddwa ono omwana dayamondi y'ensajja kuba kati ketandise okugenda kuba kati yeetaaga okusabirwa kituufu omwana ono ali mu dayimoni tweyozezzaako kuba dayimoni tulina okusaba eri mu ye egenda mu maaso birweko kati kumbe yayingidde ettovu yabuukawo na mpango kyokka ekimalamu amaanyi kumbe ne bano bamutegedde wano seba ogenze leeta bikajjo kumbe ogenda okwetegereza waliwo abazze gyamenya ekikajjo ekikajjo bakijje
mu musiri guli ogwa jadduuzi mu ttaka lya jadduuzi gwe negendereza ati nsonyiwe todda kusyaji nga toleseseweka kadi musende zimuguddeko musamba gy'abadde ng'era omulumi bw'aba nsonyi kuno tugenda maaso kumbe waliwo omuntu abatambulira ono agenda okukwata ekikajjo yasanga kitiiyo kiikyo laba ekitiiyo gawo munnange okuze nawe oyagala taata ali ne mutabani we basanku badde enku naye ino temaluneeno obuwewukamu bw'abeerawo ne taata bw'abeera anyumyanyumyamu naye nnyina amutuntuza efirimu egenda mu maaso leeta nkuyambeko awo owulira wenna maama n'akomawo mwe naye ndi wano nga ndi mukutematema ku kiti olowooza no nakyanzitabuze kino ekyalo kiriko amawulire abantu babula bwe baagalira buli omu abulira wonna waayagala kaine ekiri ku lusozi ni banna abulira ddala abajja ne basabira olusozi ekintu kino olusozi lwalimu okusabirwa luno olusozi nja lusabe twala eri ng'olusozi lwagala kusabirwa maama atunulanga engolo ye kennyini kati ate omukubidde ki ne naawe n'obaamu olugono twala eri naawe omwana wo tomulaba ng'ayogera emboozi z'abaana abato zijja mu z'abantu oba naawe oyagala kunneefuulira mbuulira oba oyagala nnoba omwana afumbe ne weewunya ebyabamaama bwe babamu bamaama abo abamu si bonna naye abamu ajja kusuza n'enjala ate kano kasudi kalungi gwe naawe lekeraawo mugambira weyo mukazi linda kali kufumbira amayinja ne gatajja waganya taata lwakuba tosiibawo siibawaako olumu nze mbitadde kulekedde ko nkatambula kayongere kagenda kakolima gwe mwana gwe omukazi antamira omwana antamira kati eyadduse wawe mama nyabo wawe mama nyabo mama nyabo munyombe bikyagirese basi laba firimu buli muntu waali yenyweze tuwedde ekitiyo kifuse ekitiyo tonalera ekitiyo awo mukama yagamba olifuna kutuza olibuulira ekigambo kye olinoonya endiga zo olizisanga olizigamba ziri maama nyabo bw'abaye kiki pastor musumba munange tugeze ne tubba ekikajjo tukibbye wajja dduuzi ekikajjo we tukitadde okukironda kibadde kitiyo twala eri munange tuyambe pasita amanyi okwata bayibuli so si okugibikkula ulira tabbo okuddamu batameko omutwe laba tabbo simanyi kijja tekitusanga pasita byetugamba byowulire oba efirimu egenda maaso efirimu egenda ye kyatakkiriza ndi waliwo ekitiyo ekigoba omuntu bano abaana banaba balimu olusitaani oba siki beetaaga bategeere ago gonna amasitaani agetolodde efirimu egenda maaso menya ebyo byonna ago gonna amasitaani tegasobola kugoba awakana abadde awakana pasita wuno ndaba yakulembera banageradiza gentlemen pasita abadde awakanya bayibuli agirina ate nga agamba kwayimiridde ayimiridde okwo ku bayibuli kwayimiridde gwe mukama tamanyi na ssuula gy'alina kubikkula tamanyi ssuula emutaasa tamanyi ssuula emuyamba tamanyi ssuula emuyamba yonolera efirimu egenda maaso efirimu aliwo naakukuta aba akukuta
Owaayo obadde ki mwana gwe kyonayinza kumanya kiki waliwo ekitiyo kigoba abantu pasita kitiyo ki pasita obadde odduka ate kati gwe wakoze ekitiyo kigoba babbi ekitiyo otegedde ku kyekitiyo pasita kyogamba pasita ogamba ekitiyo nga kino ekiri wano ekyo wanyi tondolera kale laba firimu babbi ekikajjo nazi kuno nga aliwo emisiri gye batemonderamu laba kava musanja abadyawo wokisubira si wekiva laba ekitiyo wawe mama bakubya kibooko kino kitiyo kyayaye abantu bakalubamu nalamudde bubi muganda wange afute basibisa kati gwe bawadde okusima kabuyonjo kyongerayo bagimuwadde wano ogenda kunyongeramu twagamba fuuti eyawakalube banda eno wakaluba nnyo kyekyo egenda maaso bamanyabo ekitiyo gye nabadde nkitumiza gye kiva kumbe sokolindeko nongweragwera banange kitiyo kyekijja ekitiyo kikubya oli kibooko kava laba kava ali nekiyitawo tekindabya nkiwonye nekidda kakati ono kyamuziika mulamu laba ekitiyo sitaani tawena sitaani akaye ekitiyo teryakinywezezza ekitiyo mukikalu dayo terera nkuziike stupid sire terera ddayo efirimu yino ate buli wapapala banange munyambe banange avaayo dayo mangu dayo laba ekitiyo tunulira ekitiyo call a spade but do not call it a big spoon efirimu yino ekitiyo kikaye ekitiyo makinzise ndi mulamba nange sasira mukulu kitiyo mukulu tonti ansonyi awo wakimanyira nti taliiwo nabikomi efirimu egenda maaso nga badduka kumbe gye basalimbira ne bannaabwe bamu laba firimu emisamba gyanyweza bali ne gibamalamu amaanyi era omusamba ne gulooka guboolekeza nga gubatutte kyetamanyiruddwa gye gibatwala tozanyisa omusambwa gujjeeko amalala era abadde aleese amalala tamanyi na piki gyeri ali wano bawalulanga ali ku kadeeya tuddako ewa jaduzi kakati jaduzi efirimu egenda maaso nga ndirasinga nti nsiimye laba firimu mwene mujja wano sebo neyebaza bulungi nnyo emisambwa gye mumanyira empango mwade mubbi empango emu eriko ennyingo meka laye batunula ennyingo ezabadde ku mpango times itself yo kennyini ze kibooko ez'okgalamira kyeyakola n'abasumulula mutwale eri olugezigezi lw'ababooda sebo munange tukwegayiridde pagende omukulu omusajja ayinza okuluga nojja nga oyagala kwetta wekka avawo 10 bava omisinde bani amabunyami eni muddangayo efirimu egenda mu maaso Maria iyo bwe okyali wano efirimu egenda mu maaso baye so ofunye kiweebwa wano mu nyumba kwata oli bulungi
se akomyewo taliddamu kwemoola viira taliddamu kwemoola kakati omukiga yuno abakuno muri hunuya muri hanuya abai hati nyowe kansoke nkasibira aha kadi nga takasibira aha kali kumbe jazze iwaka banana enaku ekuba abantu omuntu ayinza okugenda mu lusuku okusala endagala naye ng'ekituufu kiri nti n'emmere gyagenda okusaanika teriiwo bigamba igota kumanya oli wanka efirimu egenda maaso kasitaruhweze nkiito kakati ng'abuuza bbaawa aliwango n'amugani bba wange taliiyo kweni ale zino engatto kakumbuzaabuza naye kundi mwe muleka mwina kye mugoba uganta murebire n'amuganze bbaalo bbaawo namulabye waali alakumbuzaabuza mugambye omuntu gwe yagala tali kali ng'amugamba ni bba wange taliiyo kweni kale bw'aba taliiyo kale sijja kukirwako ejja kukirwako tokirwako kivweeko taliiyo kati ng'ayitawo neddala omuntu ono tabaddeeyo ng'engatto ziri ku mulyango nayo naye kati lwaki tobimanyi ono amabanja tuyite zikyasimika sajja bakuseera nomugamba fuuti ya 20 najja akalemera ku 5 ogenda osimako fuuti 3 omugongo ne gwekaaka aba akyayogera kumbe ono teyagenze yazze manju yebale mukulu ojebazaani tumbaavu naye kundi gwe kirabika olinamu ekizibu kiki naate oyumbira ki nyumwazo ndebere inogo oliyo n'okola ati nyumwazo nkurebera olina omulongondo gwo osaba nze nakuweeza ng'okole kati n'oguvaako n'olyoka ogenda ku mulimu omulala sebo nze saakuwa ssente leka nkambire gundi isobeere gyancyakali nze agutahwiri nja kukuggyako omutwe alamu amagezi sente bazimuwa zaagala kuba aba n'obwetaavu bwazo naye emirimu tegikoleka gwagutahu nakwizoba gyancyakali gwagutahwiri natufa natubabiri yamugamba nze nja kufa naawe tojja kunzanyisa nja kufa naawe ngenda kujja mmaliza ebintu byo mu buntu bulamu sagala tunkambwala ekintu kyenkanidde awo tikwenda omuzaani tekiraba kumanyira nyo nagambira ngo kinagamba abandi yakoye kati saagala sidda mutoyi negwe bano ebugamba ni bagayisiriyo ekanga tobweru ku mulyango kubalaga nti wendi olimu amagezi ye mwanya Steven manya musajja wamulabye agenda nagamba omuntu aba agenda lingiza olawo baggwereddeyo kati ogenze kuvayo muntu nvayo kumba atudde wano kikazi gwoba wakulu otya bannaye omukazi yasoberwa oba nze nkugamba oli amabanja kakazi katukakano omwana mama wanembya ati nno katonda ajana kima sente zaffe nabyanga musoma atwala sente zaffe twaliddamu n'ekikumi kyange akaana kavayo kayomba bawayo ebirabo ku kyaki bamanye katonda yazinona kumbe musumba yazezibika ekyo kimuyisizza bubi kayimiridde mu kasonda kaswame kalabe ku kifaananyi kya katonda anona atya sente yanga pasita yazimaliriza kano kyabasaamu ezikola efirimu egenda maaso kale agenda okubuuza ensululu akola emirimu gy'abandi ensululu yalazeewa kumbe ensululu nakugamba ompe sente z'ebizigo n'ogaana ne waba wajja nga nsululu ampaamu ne bampaamu ensululu omukazi yagitunze bannange yatunze kapito tamanyi twala eri
olaba kabuyonye badde ekaluba kusima nga yansuuluulu naye ate yakasimo n'ayita wagenda akola omubiri ababanja baabo ababanja sidiiwo kiki bagambe tonnandaba olaba oli yamutamira we ali omu iwe baroha aroha musajja yambulako baleese kyeyamaani kyeyamaani gwe baleese mwagala mukolera kakati bwaba akomyewo mugambe mwetaage wange ate naawe abantu bakulinako ensonga zaabwe osala endagala mu bibanja by'abantu kyemanize bampa wulira emisango ku kyalo omusajja ono omugazi ne lulinajja n'abagamba taliiwo twandikabeddeko munda yeekweka nnyo mu kitanda wansi eryo etteeka teririiyo mu bakyeyamaani erikebera mu bitanda by'abantu by'abatuuze bani omusajja ali enswaza ono omusajja ali enswaza kakati okola kyeno gwe kitole ki sebukweta yafudde wanje abantu bafa bufu ku kyalo bwe baagalira mwana fudde yudo nimba mazima ate yuda amawulire gabakusuwa ddiino ayagala kaba lwakuba buswiki bw'amaziga bufu kabugala yamumiye bagaye ni kabugala yamumize kabugala amira basanze mwana kyali wafa awese mwana uliriza mzee yakutisa emirimu nakuwayo kasooli kyali wange baba mwizi n'ekiteeso kyose ky'omwana bagamba nti bayibuli lisolosaanya amasitaani gonna ate nga bayibuli twagifuna kati yawulyako olugambo mu bayibuli kyakulwanyisa simanyi oba wakaddaala katimbu bayibuli mbwe esobola okumalawo amasitaani ago anze neki kati nga tebagaba bagende balabe kamaliya akasoma nnyo bayibuli kati omanyi kabugala yamize abantu baabwe ate nga ate babagala nnyo bawayo ku switi mayamoleko kye muteeta ku kineera kano ne kayingirawo gweni omanyi jangu omanyi akaana kano katuvuma nga tinaba kutwala bayibuli ewa kabugala lwaki tukata jangu tugende bakamanyi kayina olugambo baagala kasa egenda maaso kati mbu ono yasome nnyo bayibuli baagala bamutwala ewa kabugala basomere olusozi olwo lulekerawo okumira abantu naye kye baagala okukola it is mission impossible kali nga bakayita jangu jangu naijjawo amama bwenakani ngenda balopa sirika naawe kino kyamagezi jangu nga bakagamba kino kyamagezi jangu kiki mwe babbi bayaye kabugala yamizeseyawa kali nga bakagamba kabugala alina gwe yawuuseewo pulani ki kubanga lyomaze kunukuta omanyi gwe osoma bayibuli tukumanyi oli wattapu ngeri gwe omanyi wulira ennyirire ono yalina tekinologi mu nnyiriri kati bazeewa tekinologi w'ennyiriri batwale tekinologi ewa kabugala bamutekinologi nge mu nnyiriri gye nina ntukuvu ya musumba gobenye bayibuli gwatasaba kali ono gamugana naye alina bayibuli bwe bagatta bayibuli ebbiri bajjamu ekyamaanyi ogikwatako nsinzija nogikwata kati mani tutaja mwana naye sitani simangulu eggulo ulira ndigenzeyo ku makya sitani yakutiisa ng'olina bayibuli naawe kale kasuddiya gamba mama nti muno mudduke mama agenda bbalaba tolopa egenda maaso nga bateesa essaawa ez'okulumba kabugala
kali bateese essaawa ez'okulumba Kabugala kumbe jaduzi Maria kadi nga tatuuka wano soko je Maria kadi nga akayita akaana kano kasoma nnyo bayibuli uli otya mama ujali gwe banange mukulu abadde aleese omuzimu akawuka kangudde mu liiso kumba afunye olusoggo ajijijijiji soko tuteeka eri bayibuli ojjo nyambe teeka eri bayibuli ojjo yambe teyagenda gikwata kuto tebajja gibba jangu kaana gwe nkubuuza kumbe kasudde eri bayibuli kaalyoka kasimbirawo munnemesalemesa wano mwe mwesomyasomya mwe muli yakalugirawo era olwakaluga yeyongerayo kagenda oli amaaso gakasiiwa kumbe kawunze ne katandika okwawukana efirimu egenda maaso kati kumbe Yuda yakeera kulindira no ku stage Yuda ali ku stage Tebukane sawa za Kabugala zituuse takakuwulirayo ku lusazi omusamba guyinza okutudirayo egenda maaso nesinga tadde kyatubange nandimumulekedde naye kakyali wanka mulindi efirimu egenda maaso basi bayibuli ereeteddwa bayibuli ino ngireeseetu kumbe omwana tugende nyumwaka Maria kali Yuda tomanyi byagudde ku Maria okukyawo ki mutomanyi byagudde ku Maria mwana neiva ku bayibuli ereeteddwa naye nasoma olulimi kadi bagaye no Kamaliya waliwo ekizibu ekyakatuuseeko jjukira omusumba yakitega oli jaduzi yakitegedde akantu kali kayinza olemesa emisambwa n'akazuumya kati babadde baagala balumbe ne Maliya asome olunyiriri kaakano no Maliya taliiwo efirimu egenda maaso kali bagamba kikye balina okukola naawe omuntu obadde akulinzi obwedda n'obwedda omwana wafudde kawa kuno ku kyalo kuno jangu tugende tusabire Kabugala jangu balina gikweka bukwesi tugenda maaso kati jjukira abaana ano tufundikira bakutte bayibuli ekitundu ekisooka nga bagamba baagala be nga balumba Kabugala tunolera kadi balina akaana kabandike bazze nako jjukira Maliya yababuzeeko efirimu egenda maaso ate nga kyatandika butandisi mu kibi mmire welafeya wano bagamba ewali amaanyi kati nga bulumba gwe bagambye amanyoso menyiriri tebamuleeta buli jjinja lirina omusamba oguli ebaseemu oyinza osabira ku musamba gwa kibooko nti aguno gwe gw'emirembe sooka olindeko tulabe oba wano bwe wali ogwa ttinku naye guno guleka ge gugaba obugagga ne waliwo n'ogukuba engwala mbu waliwo n'oguzimbya entumbwe kati nga batandika Rahuma Namiiro Abudu Majidu tugenda maaso bali nga baproducer firimu eno so nga kisitu sitanule Sekyewa Gonzaga ne Ssennono James bonna bali kuno ekyatandika tugenda maaso gobewo no Kabugala akomyewo n'emukwano gaffe Ssebukeeto gwe olatomanyi nalinnya lya Sheyavu kati gwosabye jjukira ekyabanyinza bagamba ni Kabugala yasaanyawo seya waabwe ne bajjayo ekitabo nga bamulinnyirira balinnyirira Kabugala bakamulinnya bamulinnya kumbe emisambo gyazadda tebannagiraba abaana bano emisambo gibeetoolodde tunulira egenda mu maaso eby'emisambwa nga gyatandise okuba asome ennyo yagabana emigga emingi efirimu egenda maaso laba akulembedde fujjo laba akulembedde nalo genda gye wava nga
mbu bamusabira Kabugaladde gye yava kubanga ekyalo kino abamazeeko emirembe. Kabugala java wano kino ekitabo mulimu ennyiriri ezigamba alikisoma bulungi taliremererwa. Kabugala tolabwa naye ojjaggalamira. Owulira Kabugala kuno si kwammwe. Kabugaladde gye wava akaana akasoma ennyiriri kumbe emisambwa giwulira. Baasi katudde ku stage ya boda nze naggambe zaade goola 2 kanywemu ku lwekyo tuba tuli awo kumbe musiraamu ayingiddewo jaduzi. Oyo tetumutwala oyo tetwagala mutwala egenda maaso oyo tetwagala mutwala oyo baba munange tetukyavu tedero stage teyakoze abavubuka bano ab'okusegawa kiki leero tetujja kukola kati mbu bagenda kuziika alo kyali waabwe yakoze eki eyasambye baketi naawe ogenda kuziika ono wamo maze sikola kati mutako ono engeri yamanyi nga jaduzi luli yabaloga bajja batunulanga ente ng'erwadde kalusu tebaagala nedda tugenda kati kuziika tulakakututte naffe sente tuzaagala kumbe bamutya. Kale kati neyongereyo eno esitaani tawena kyekitundu ekyokubiri ng'ani atwala oyo omulabye bamutunulira baagala kumanya engeri gyaggwerayo egenda maaso. Baale Richard oligino nemuzi nagambye tuli kuba sita omutwale atuuka eri oyo yatidde dda takomerawo naawo kalooko bumuka akaagala naye awulira ne tudda ku bagenza okusengula wuuyo Kabugala kawawe Kabugala wuuyo ogenda okulengera kali olaba byole oli bamumize munabwa Kabugala omuwala bamumiriddewo kati tonulira labe tabu omanyi wala kyabayita olujanjawo otwalako olugezigezi oyinza ebizibu jibe mwebuuza Kabugala naavaayo olire eddoboozi lya Kabugala emabega nga temunaba kuzaalibwa gamaye omulizaalibwa tonulira kano katakula amaaso kuba kawulira eddoboozi tekalaba muntu nyweza wano ekikulu mwandize ne mumbuuza kyemwagala okumanya nenkibabuulira. Kabugala yaliwo nga tebannazaalibwa. Kabugala we yabasooka wano ebibuuzo byokka mujja mutya okulabika ni mwagala okungoba na buli muntu yenna ali ku nsi kuno ye yaliwo dda nga tewali mulamu aliwo kati yaliwo ku mulembe gwe mubuuzanga ne mumanyi. Kabugala lwaki tolabika kaagala nnyo okulingiza olingiza omusambwa bakagambye buuza omusambwa gubawadde omukisa babuuze kano kamugambidde lwaki tolabika kaagala mulaba tooke omusambwa lwaki obuzaawo banno waliwo ebibuuzo omusambwa nga teguddamu bafa olw'empisa zaabwe omusambwa gwo gugamba tegwandibadde na buzibu bwonna eri muntu yonna naye abasinga balina empisa envundu kati mboligo ye amagezi gamuwededde mboligo egenda maaso. Abavubuka basega wabano banneefuulidde leero wamma lindako ebintu byange kintu kino lwaki abavubuka basega batebantwala njakifuna oba tugenda maaso. Kaakati kyeyakula omusajja n'asooka afuuka omwana muwala omanyi teri kigonza musajja nga mukazi bali ku stage baagaye baafiiriddwe era bagenda kuziika kati bwe balengera entalamule maama olagawa nze siseera eno yempya atuula ku mpya owulire omutto va ku nkadde zaabo ogiwulira mpyaka baaba mpyaka muganange gwogenze ne santiri engeri gyendye santima weewaawo agenze ne santiri omulabye bannange eri esantiri obali awa tuddako ewa Kabugala neweeyita Katonda kati bamubuuza omusambwa gwe Kabugala oli Katonda gwe sirika era nze Katonda gw'osaba n'ofunirawo n'agamba nze siirye byange tebikerewa yenze Katonda mugaba agabirawo ow'ensonga ye myojo tukite kati banno bw'owuutamu emyojo ogikuŋŋaanyizaawa
ku mwoyo gonna bwe weebaka osobola okugula otya n'olota omuntu okuno. Wulira. osobola tulaga ku seeya waffe Ssebukwete ku lw'amazima. Era mujja mulaba singa tunaba tukwataganye. Kaakati baagala kumanya seeya waabwe we baamuwuuta baamusaawa. Kaabugala agamba omuntu eyafa asobola okudda n'omulaba singa muba mukaanyiza. Kati wulira omulamu bwe yeegombolaba ku mufu nga ffe tugifuga. n'agamba nyala muŋŋondere baana mmwe nze nsobola bba w'amaanyi ne tufuga ensi. Ekyo kirowoozo si kibi. Gwe osobola otuwa amagezi ne tuba nga ffe abayita mukira. baagala bakulembere ku ssomero ne baba tebasomye bitabo nga bafuna 100 mwana ku 100. Ekisinga obutono wano. Donala eya Kaabugala kakalaba kati ŋŋinya ku ebyo byagaba. Mwali mulabyeko ennyonyi y'emitto tebugitulangamu. Mweyo embuga mujjemu amayinja buli omuli mulimu. Tonolera jangu tujjeyo amayinja. Upapa nnyo. Kaakati Kaabugala abuwadde amayinja. Lirino nje kantwale guno ogunene. Amayinja ago kati tekyetaagisa nalyonna gwe konako kati nnyo kati. Daga akayinja atutte ejjinja eddene omanyi agamba mwe muli amagezi kati oba otutte eggezi eddene. Ojja kuba omaze okukulembera mu kiraasi. Tonolera omusambu ogugaba amagezi. Oyinza jangu nze nyala mpite n'ebya sekendule. Njagala mpitirewo ebya sekendule. Mutambule mugende. Ono akutte eggezi eddene. Eggezi lyange kalimenye tonsaba ku ggezi tuno tugezi tumala. Ne babulawo. Kaka tuddako ewa boda owe santima yatutte santiri. Bagenda tuuka ono akebera amuwe sente asasule. Efirimu egenda maaso ogenda okweregereza gwe bagambye gwe batala kumbe yaliwo jaduzi. Kati lwaki mubadde mwannimbye ne mugenda kuziika? Olimbe bagambye lwaki mwagambye mutemwagala kuntwala ku kyalo kunani gwe mwawayirize yafudde. Kati nkulidde bwondeesi. Kwata ne sente zo n'amusasula. Ate omulogo akuwaako 2 ng'otyamu ayinza okunona 5. Eza n'okyogera. Eno luno oluguudo tusiddamu luvugirako eno siteegi ngivuddeko kange ndabe ne maneja Faluuko babyo ebyo. Banange laba omulogo oluggi ayita luyite ne lweggula. Laba omanyi naawe otagala nnyo. Mwana kanamusisi bakawuusa omusajja akawuusa olaba. Naye okimanyi batumanyi tuli babbi kale banatuuza omwana abandi abatugenda kunyonyola tutya. Omwana twala eri naawe. Ebyo ebyanamusibi oba ovaako. Omanyi gwe olugambo lutokosa n'emmere funawo olugiramu amanda luzikire. Kati ono ayinza osaba saddaaka endala ate ono yatutegeeza eddene kati saddaaka babaagala nnene. Namusigwe batudde omise mukaba oli musava kanonga saddaaka esoose mbu nsava eya namusisi tebasuubira Kaabugala basaba saddaaka ndala buyinja buno amangu okukagala kiragambye Juda mwana oline muddamu ono ye mugumu tewadde Kaabugala kiragambye okirabidde amwangago yagambye tekyetaagisa beera na jjinja lyonaddamba menyako katini teeka mupepa kuba mu kitabo makati olaba obatoli baba bali awo Kaabugala tukoze eki tewali nsobi gye tukoze ate abalumbiddewo nze Mukama Katonda wo. Kati ate onanonye ekyesaawa zino kati Yesu yajjirawo nabawo omubaka nga ye Kristo. Yesu abajjukiza lwaki baana mmwe mutandika ottagalatagala ani abatutewa Kaabugala nga wendi lwaki mukwata twala eri naawe. Yesu ebintu byo bisooba. Yesu oli musajja muzibu nnyo kano kayombeddewo. Yesu oli muzibu bulijjo tukusaba tusiba n'enjala Yesu totuwa kati esaawa eno tumaze ofuna Kaabugala waffe. Kaabugala Kristo lyekkubo gemazima. Baawulira amaloboozi n'abagamba musuule amayinja yenza Yesu Kristo erikkubo ery'amazima. Apaana tosuula ejjinja oyo Yesu ali mu bibye oyo yifeeta
Yesu wali Kabugala mu tosule jinja oyo Yesu muvi kati ntwala leka nayo tonelipa koye kaba katya Yesu agambe sule jinja tolemere jinja mwana Yuda eta okuwangala nga ndimwa kakati ono yali n'engombo ye oba Yesu antwala ndi yala kalenze malagaggawala ko kagamba okuwangala emyaka 10 nga kali yala afadhali kabeera yetano nga kagagga ate Kabugala kye yakagambye laba omwana omuto mwana nze afadhali mpa obwavu mbeera n'obwavu bwange nefiira ku nsigo y'enjabu nenga ayagala Yesu kale namugamba Yesu wakutwa omulabye mu kabira woba osigala gwana gwayina empisa emyinza okundeka mu by'omuzannyo ye ne yeeyongerayo oli amugambe oba oyagala Yesu sigala mu kabira naye nze ngenze ne Kabugala kye yagambye kati omulodi ali eno wali obadde ku kyalo nga waliwo olusuku olutatemwa amutooke Sempala yegenda maaso ali eno amatooke ge ne watwala mu katala ge gasooka okuggwawo talina jjembe alina ekizibu musanyufu amataka bba mabbe atwala gampaka akusindikira ejjembe enkyano gya n'ekyapa n'omugamba mbizi gyako ekyapa twala wano ono oba nkoze ntya kintu kino asinga ono twagala kumugula aveewo atuviire atandise okuyomba ono atalimu ono olumbugulo lwe luviire lwe ludde eno kanyala naye mugule nawo nnimewo tuddako ewakabanana kati kabanana ye musajja asinga okuba n'amabanja amangi mu muluka wano ate ali amugambye amaleeto kati ogenda okwetegereza agenda okudda ewaka nga baleese omwana ne bamusuulawo kati bwe yagenda osima kabuyonjo alina bwe yagenda osimira kabuyonjo nze sizala abaana bawala nzala baleese omwana gye yagenda osima kabuyonjo yasimiremu ne kabuyonjo endala era kabuyonjo yasesemye ezzadde liiryo kati baalireese omukyala ewaka ayomba mukibi mmiro ligina ne muzi egenda masi twala omwana ono omwana bamuleese wano ayingira mu nju afadhali gwogifuluma nze taata Yuda gwe weerabira nze mwami nze nkuba gwokaba gundi gwoyo omwana waawano ate gwojjogenda nange nagamba tojja kumanyira wano wange era omala galeeta wano tugamba buli naku okusasula amabanja omala gagenda kusaana buzazi bwana kati oleesa obwana kati kankubuule kino kalamukira bwerere kati sente ze mbadde mperi zina kusigala ziddawa olunamala ngoleeta bulala ekyali kyalimu nawende kati bateeseza mpaka byampaka ke bamukanze emoggobwa nakakkana egenda mu maaso alina amayinja ge baamuwa yagajja Kabugala kyenjagala abasajja balina ebyabwe oli gwasinza bamuyita asinga oba asinga ettima oba asinga ki naye nga yasinga efirimu egenda mu maaso laba omwana amanyi kyayagala baamulagiridde amaanyi gye gali ng'aleeta eri emisambwa girabika gito giba gikulaba buli wamu si be babibbi taleese saddaaka ng'aleeta akabuzi k'abandi efirimu egenda maaso efirimu egenda mu maaso muntu n'oyambala empale ez'ebituli gy'obeera ng'olinga eyabba eŋŋoma awulira nga awali abamugoberera naye kuba eyagala kutonnya ulidde ng'eggulu erikuba kumbe waliwo abamugoberera balabe eddala oba kyaleese eddala kituufu bo baleetedde ng'awalampa lusozi Kabugala wakasiba amanyiiwo Kabugala jak uwe jeje emisambwa Kabugala mwalabikira nda Kabugala kuleetedde
laba omwana emyaka gyalimu atandise okuwaayo ezinkusiimye era Kabugala yamusiimirawo ku kyakoze iza obweyamu bwo naye nekyalina okukola kwe kukkiriza ekyo Kabugala kyamugambye sinze jjajja namugaato mpita jjajja nagambye nze asinga nga mu nsi eno yonna nze nsinga byonna nsobola kuwa ebirungi byonna era nyatume nga tukwatagana obuyinza mbukuwe obeere ng'ongoberera nkuwa amaanyi tufuge ffenna amiina okakkanye mukakitange oyo n'agamba naye munange nina obuzibu mukaataata ono alina byankola bye sisiimye katuddako ewa mutabani w'ono Yuda Mboligo naye Mboligo otambuzanga ki taata ebizibu bingi maagwe nayesobanewa mama zidoguli ye kati abadde agyemu akasaati atera afune ku kijjulo ekyakatuuyo kumbe emmere yaweddewo dda nagambeera nze neŋŋaa tino njagamba taata mbulire kyeyayagala okubeera basanzeye kati gwali yagambeera ki bino ebyokusoma ulira kaakati nze ekitabo kyenawandiikangamu ate jjajja mwe najja akitwala yali aki ulira story asaamanya kusoma nti era bwe byakoma omanye omwana bwasoma kusoma nabo balina okukubuuza kyoyagala okubeera eri kyagala okubeera akibuuza taata kyeyali kuba mu lulyo lwewammwe kwosinzira okumanya kyolibeera maanyi gonna kati kumbe waliwo ayagala eno amaanyi yalumbye yekka abaana tebakyatya misambwa tulabeke nga tufuna abagoberezi kati Kabugala kyasinga okwagala kwe kulayika ndi abantu bagoberera ate buli wabeera n'abagoberezi abangi emyoyo giba mingi gy'oba otwala ku ludda lwo buli lwomira emyoyo oba w'amaanyi kati waliwo ge basooka okuwa amaanyi naye yeeyagaliza yekka ekyo emisambwa tegikyagala ne tuddako ewa Mboligo Yuda nebivaako namanyi kati mu kibiina awo twakkirirangawo nyembozi ze tezikwatagana nambaawo kyoka yagwa oba eyo Matyansi yatwala dasita katwagenda osimula ku lubaawo nga waka agenze ebigambo bye tebikwatagana kataata nafundikira ndi mu kinnya ekiwanvu n'ensuuluulu n'egundi ng'omanya asima ttooyi wetaaga okwagala kyonna kati kola egenda maaso senge zibirizaako eriiso limu ekikyagala kijja kuba kikolebwa tunuulira buzi jwe Kabugala yenywera Kabugala ne yenywera embuzi bagiwaddeyo omwana ono asuubiziddwa amaanyi mayitirivu efirimu gy'olaba emanyiddwa nga Sitaani Tawena kyekitundu ekyokubiri nagambye nga buli gyera eminze nkwereza okuva mu emizi vidiyo saddaaka sebo ne mutaka funya amaanyi agabula ono ali eno kati ng'ekyo mungenda kikyusa kubona lisi kutaddeeyo ono ali eno naye taata oyogera ku byobusika nga mpulira mulimu enkumbi n'ensululu byo tebitwalibwa mwana go ku magezi gonze ye Yuda Mboligo yegenda maaso aluge bamuwadde amaanyi ekisinga omusumbuwa era ekyamugye ewa Yesu kwe kubonaabona Yesu nga tamufaako gwe mwana gwe sagambe oyase nkutuseeko ebijanjaalo oli wano ebimere byegundi byayidedde ebyengulube owulira mulabe oyera oluki yangu yekwasa enku wali okwera olujja olina ogenda n'emugga ate olwewo eddakiika gy'okeerewaza empiza ennyongeramu oteka ku kyayiwa olweggulo omale otereko ntaata w'amala bamutumira kumukumu oteka ku kyayiwa olweggulo omale otereko ntaata w'amala bamutumira kumukumu mukazi ono lwaki amalako emirembe yangu sina mulimu gwekwata kugambe yangu anagamba nze sajja ano okubeera muddu omukazi ono lwaki mukazi gwe efirimu emanyiddwa nga Sitaani Tawena tugenda maaso apaana kamulaga akajanja bwe kiba bwe kityo bamugambye otemyako eriiso limu buli wootemya eriiso limu kadi baatuma omu laba ekyaddirira omu ali ku nku waliwo akuma ekyoto waliwo nayera olujja waliwo agenze ku luzzi bamugambye otemyako liiso limu kyoyagala ne kiba kati owoolukaali ogenda okudda owoolukaali ogenda okukategereza bannange nafumba mu baki bano bakibe nafumbamu ya Rabbi
Oddanga muno tuma akaana kakayira ddala. Lengera amaanyi g'ekizikiza, works of evil. Genda otuma ab'emagomba ab'okunsi tutamye. Ate ne bagenda mu meeting. Yeyagalira mu yaddu. Ono ne baleeta. Asinga. Sebo oli yamugamba mumpite nga asinga. Temuddangamu okumpita simanyi jjajja biki. Bonna bantya buli wembeera. Kati wulire ono byatandise owaye ssebo mukulu munnanga era buli wempita bantiira ddala. Kaakati ekintu kino nze asinga mbadde njagala ompa amaanyi agatwala ebyenda mbalekere kabuyi afazaali. Njagala abantu bano mbakangire bakimanye nti mu maanyi nze nsinga. Naye twakinogedde eddagala. Kaakati baalabye nga yali yasobya dda n'ava ku ndagaano. Okumuwa amaanyi kwali kunoonya bagoberezi. Naye teri bamugoberera ye batya mutye. Twawadde. Kati obuyinza bwonna bwe baali baagala omuwa ne wali n'omuweebwa bwaweereddwa omwana omuto. Kati yagenda okubanga yakulembera era naawe kuyega olina okugoberera. Kuba gy'okomye okukula obutaba na bugumiikiriza gwe mululu gw'olina ze nsobi z'oleese. Katuddako ewa taata wa mutaka. Efirimu egenda maaso. Lwaki obukulembeze temubwadde nze? Za abantu bonna. Obukulembeze babumugyeko yeebuza lwaki si yafuga. Oli omwana omuto. Omwana omuto alina emyaka mingi egisinga egijjo gy'alina okubeera n'abantu abo. Era ye twamuwadde amaanyi asaana okulagula ekintu eky'emyaka 10. Sikia. Okula myaka gy'aliko. Era buli omu ayagala okukyewuunya omulwadde omuki mumusindikeyo. Era Kabugala kye yakola ng'agamba nti omwana oli mwalina okuleka ndi ayita okolesa obuyinza bwe. Kubanga agalabe ng'akolera mu linnya ery'okuwonya okuleka ndi ajjawo ebizibu by'abantu abantu bongere omugoberera gy'emyoyo gye bagikuŋŋaanyiziddwa awo Kabugala aba afunamu. Naye toddamu kudda ku lusozi. Bamugoba ne ku lusozi oli kati ye mukama we togeza nodda tulaba ekiwalaata kyo nga kimyansamyansiza wano ng'omwana taliiko z'emiggo gy'ogenda okufuna. Jadduuzi ne bamugoba. Kubanga amaanyi ge baamu abadde agakozesa mu bubi okubba poloti oyagala okwogezaako sitaani bagambe ni sitaani mubi kati ebiseera ebisinga ne sitaani naye ayimirira mu kifaananyi eky'obwakatonda okakasani waliwo emirimu emirundi gy'ayinza okukola kimuleetera okuleka ni afuna abagoberezi. Efirimu egenda mu maaso. Nkugamba sebo otambula butambula. Kakati taata agenda ova mu maluwa akaana kabadde kamubuzeeko dda jangu. Mwana gwo olabika olina kyoliko. Taata nga takwata omuggo kumbe maama kye n'amutemya olwamutemyako. Kuba sikyali oli kibuuka. Bamupozinga nze siyenza oli kibuukawo ssebo gwe mwagira nakani wano nze ndi mu buufu. Mwana gwe leeta omuggo. Omumwa guzannya naye ebisigadde bipozinge bamusikwizinze. Bamusikwizinze. Siye mulema. Siye mulema muzeeyi mwana wange. Mwana wange. Mwana wange mama. Mwana wange wowe. Egenda maaso. Kirabe engwe. Kyekikuyisa mu nsi. Ono avuma buli omu. Onziruka. Mugenda munjogerako musimanyi n'amaanyi simanyi nagira kale katunulanga empiki. Egenda maaso. Kati okuddamu ekiwuli. Munziruka munjogerako mmwe. Ke munaddamu okunjogerako mujja kundaba. Piki. Sebo. Samba piki ove wano. Bajjudde mugenda munalasa abantu simanyi olusozi mwenda kumanyi. Yapikira wano. Samba. Genda kalabe. Efirimu egenda maaso. Muwonye. Avuga natunudde gy'alaga. Bweno bannaye. Era we munava mugambe nti mbaloze. Kumbe busiru bwe bubakuba ebigwo. Kaakati atatya musajja muneta wangaala. Gye bali kobe ng'olina amayembe dazini nze nja kubba. Kobe ng'olina amayembe dazini nze nja kubba. Kati omubbi omutuufu ne bamusanga nga bba tasaza mu kikolwa. Afadhali akuma munetoka agenze nalyo.
netto kagenze nalyo naye gwe musiru gwe saagala kumanyira olugisa bwe yalugulanga talukutte nako ng'oddaawo egenda maaso najjayo baamugamba mu kinumu osekula nga bw'oyogera erinnya lyoyo gw'osekula awulira livansi enyooka kati kankusekulira omuntu enkizi naye akimanye asinga gwe bagamba nti bwe ndi kugamba oligamba nti yowe kakati njala ndabono baani balina n'emmere kati abantu sikyatiibwa nako emmere yange batwalanga we baagala nze mbadde njogerwako asinga okubaza amatooke amangi kakati atutte ettooke kumba amaanyi baagamugjeeko ettooke lyange balitutte ettooke lyange jjajjanga tajja nkyaka nze ate omubbi bwakubba ne watabaawo kijja nenkyakeera munvuddemu jjajja munvuddemu asinga bannange lwaki naye temukyayagala kintu kino lwaki munvuddemu bwe mutyo naye bannange asinga lwaki onvaamu ng'atasinga munyambe bannange mubeewo kyemukola aba akyalaajana gwe ssebo kalisiti terukyalina endagaano naawe kumba omusambu egitambulirwa mu Kabugala endagaano baagimuggyeko kalisiti totuleeterangayo mugoberezi n'omu wadde ssatu okuva lwe baamuwa amaanyi teri n'omu yali azzeeyo ng'agamba nti aye ali ku sayidi eyo okuva lwe baamuwa amaanyi wadde saddaaka tasaddaaka yaakanya kwesanyusa kati emisambwa gyamuvuddemu egenda mu maaso ate tatiko okugoberera oyo egenda mu maaso kundagaano gye twalagaana gye twakola ogikuddekasi kati baŋŋamba tyangoberera akaana akatapaana sijja naku kabulangano sekulira mu kinu ja kwebeererawo bwesimanyi oba byebetaagala n'ataama ye kalisiti jaduzi okolimira omusambwa okolimira emisambwa gwe mutabani waaliwa mutabani waaliwa kibuuka gwononya yansikwizinze yamusikwizinze taata ne bamupozingiddemu lwakubona akyali ku ppule oli ali ku ppule n'omugogo yabadde akutte omwana aliwo ngamba kibuuka taata agala kaaba gundi gwe muyiza mutya okuleka ndi mutabani wagenda n'atwala amaanyi n'ageddiza naaba nga sina kyensigaza muli bubeezi wano kali luddewo akaanako egenda maaso waliwo abatambuza ekigambo laba gwe bakiwa ennaku 10 z'amaze nga ekigambo ekyeri kati mbu Yesu amubatumye ulira ataalokokebwaba akusanze mu kasonda ki Yesu akwagala mwe mwegendereze bwe muntu we mujja ne luli season eyaggwa mwayita musiri nga mwoza Yesu ebijanjalo tebyattulula owulira Yesu namnanka nelizoba era nagaana okuddamu okumbulya Yesu munvire bagamba temumanyira gasigala gatunula stupid muwoza nelizoba kumanyira nga biringa ebireese ebimuli okumulisa munoonya biddeyo kibuuka yuno wewe ne bamusumulula obanga gwagula enva ewaka nga gwe taata omwana n'akutabukira mwana gwe n'okugulu nkuwonyeza ngambye kuwone kumba ava mu lusaka ava mu lutabaalo ogula ennyama eka nga gwe taata omwana naggaata okwata ku kifu ekinene ate ng'olina okuwulira tunuulira agenda okyusa abadde mulema kyusa owulira kaakati oddamu nekusanga ku maluwa ate buli lwasaani kwagala kusaba laba omwana yaduumira bukyanga akula kutegeera abadde awenyera kibuuka agenda oyita kibuuka gwezo kumbe n'emisinde kati asobola otwala aka10 agenda owulira aka10 mwekali ajijijiji n'akatesitinga awo
amagulu awulira malamu kati asooka n'akebera okugulu kuno si kubanga si kwekukwe kuba n'engeri gye bamupozinze teyategedde egenda maaso kaakati yeepankidde ku taata w'omwana omusamu ono eyagaana okugondera ebiragiro agenda okulira ayokebwa agenda okulira bamwokya alinga alimu omuliro awulira alimu akooto mu kifuba awulira alimu akooto mu kifuba anoonya wakakanira buli wamuwokya wokya maama onolira tozanyisa emisambwa endagaano y'emisambwa eba ndala endagaano yamenya endagaano bali banoonya bagoberezi bali bagoberezi ono n'azanya ebintu bino yabikola bulala si bwe bamugamba efirimu egenda maaso ayo bikadde kati ogenda okudda eno ekintu kino gwekimanyi bulungi nti ensi eno yakyuse okimanyi nti wano mu fene baite bakyawummulirawo munange bagamba kabugala we yawummuliranga naye gwe mwana gwe wanje okimanyi bulungi nti buli wosimayiringa ku kino ekyalo abatwasinga bonna bagwa twala eri wote weweyogeza nero linyini onyoyagala ekyo nagamba nze teri ayinza kugamba kituufu okujjako nze kakati kabanana bw'aba agenda Masaka ayita Kungwe bamusabidde okukwawonya tugenda maaso n'aleeta amawulire amapya agali ku kyalo kuliko omwana aliko amanyi ga Katonda okimanyi buli muntu yenna bamusabira n'aba bulungi ow'olubuto luwona kyovala nange nasabidde omukisa n'engufuna nkugambe kino okimanyi ebintu bye tebigguka nti okimanyi nti olweggulo mba nina okulaba olweggulo ne kibanga twala eri neruli waŋŋamba nkulinde mutuntu ojja mu mapeera ganna amata tewalabika kakasizananze ngenda genda ku lusozi ku luzzi Kabugalambu kakasa era jannonya omwana Kabugalambu takyalina buzibu era Kabugala bamusabidde omusambwa nekola kine guvaako kumbe omusambwa guli ogwa Kabugala gwavudde ku lusozi gwagala kutambulira mu bantu era gwagala gubenga gutuula mu mwana oli gubenga gumuwe sente ne munne byonna ebintu bisobola okugonda kanzije nooba ogenda ng'otya kabana n'ebintu byo byakupasuka we n'ogenda tomaliriza naye kabanana katuddako ewa Kibuuka jjukira Kibuuka ye yagenda ewa Kabugala ate munne n'atagenda n'agaana okutwala saddaaka kadi Kibuuka atandise atwala omwoyo n'akulekera ekiwudduwuddu gwe gwe bagenda okagama maama waako maama Yuda kumbe Tadewo yaliwo Yuda bamututte wuno mboligo yatwaliddwa dda Yuda Tadewo kadi sebo kali kamukwatako ne kamugayibe kamugambi maama naweta Tadewo nadda egenda maaso atandise emirimu Kabugala gye yamutuma mwanzi gwe mwabba Bayibuli ya Mukama era we twogerera mulabe Bayibuli eriwo Katonda awulira essaala ezo bagamba olubereberye kwe kuva okutondebwa kw'ensodi mu kusomesa abantu nga mulimu ennyiriri ezitaliimu Bayibuli etajjuddeeyo efirimu egenda maaso kati kumbe mbu kalina ebigambo ebituufu okuva ewa Katonda kasanze pasita w'oku kyalo omanyi buli bwa pasita abatakulaakulana ng'ekigambo kya Mukama kwe yerippye ate nga tamanyi kivunula ye kiyimba Moses oligina ne muzi musumu inzi bana misije sawazi nakava Israeli egenda maaso kati omwana ono mbuzebo mbu yafunye omukisa era mbu ne Katonda yamusonyiye ebimbi bye era we twogera yazze eri Mukama ye Deriki Bukenya oligina ne muzi tumanyi inkumani nekirabika ulira omwana ono nnyo musumu nga kamudda katandise omumatiza
mune akawadde amaanyi gwe mwana gwe ku kyalo kuno teri gwe bayinza kwongera maanyi okujjako nze Katonda yagampeera mu lukambi kule kubanga yagamba abo bokka abalibeera abakkiriza abalyatula n'omutima gwabwe be baliba n'amaanyi nange nayatudde okimanyi gwe kyakyo tusobola okugikola nebanga ya mutawaana nnyo ne tubanga abantu tubalagira ebyamagero gwe noobanga ate okulaakulana naye oli awo tolina nabagobereza owoza Katonda simanyi yakuwa amaanyi ffe tulina amaanyi Katonda yagatuwadde tugalabako mwana gwe Katonda ebyamagero ng'abikuwa atya ffe tuludde mu bino ebintu pasito wakana bamukisa nnyo abakkiriza nga tebalabye yamugamba yagala nkulaga amaanyi nti ndaga kweni bayibuli egamba etya nti abakkiriza nga tebalabyeko naawe kennyini nsolo mmanyi ebyokufaako gwe kati ataawo kyoba oddako n'akakwata ne kamulingiza mu bwongo kalingiza obulingiza kakuyisa amaaso mu matu naye pasita bulijjo naawe oli mu bbinga ate mwe mugamba amateeka 10 kuliko etteeka erigamba tobba nabbyani pasita ono omukazi gye wavudde nga tosasudde bintu pasita wavudde tosasudde pasita ani gwe saasasudde kali pasita kyava jjukira waliwo edduuka gye yagenzeeko yatutte na luzungu lungi era nga pasita bw'aba ng'asaba bintu kali agenda okukwata mu nsawo ayi balansi wange aliwa kadi sente mifo kyoziwaayo yassa mu nsawo tonampa sente ate lwaki onsaba balansi kwadde 10 naawe leeta balansi bino mpadde bya 6 mpa ebina kweni pasita tonampa sente kadi leeta balansi wange pasita nga asaba balansi naye ng'ekituufu kiri ndi sente mifo kyoziwa omukazi yaziteeka mu nsawo pasita naawe sente ojaze ono ne yali munakenya mu Kikuyuba n'abakambwe abakuba ne kalati umesema umenipa pesa ogamba opadde sente genda sifuddeeyo omukazi kyeyakola nga akwata balansi bambi engeri gyali omugwira nga asasula pasita yazze na 10 ebintu atutte byabwere ne balansi afunye umenipa Mungu atakulipa n'agamba oganya osasula Katonda ajja kusasula pasita kibi nnyo pasita n'otuuka n'okumanya ndi sente ojjukira wajjukidde sente wabadde ozerabidde mu nsawo naye wabadde otambula n'ojjukira we wakutte mu nsawo 10 n'olusanga n'okimanya nti omukazi omubbye n'oyagala okuddayo emabega mwoyo wo omufu ennyo n'agamba ezo za nkya pasita n'olimira sente kadi pasita abijjukira ali ka TV muli mu mutima ali ka TV alabayo yamanyirawo Katonda amulaba yamanyira omwana ayogera ne Katonda kati mwana gwe omuŋambira ansonyiwe kati bwe kibanga Katonda ayogera naawe n'aganze ndi mutume ekyolina okumanya nze ndi mutume efirimu egenda maaso ye Bukenya Derrick Original ne muzi n'agambye efirimu tulaba sitaani tawena kyekitundu ekyokubiri ate nga jjukira kutuusako wanu ne patu gwogisaba mwana ensisi naye mwana gwe kyaligo nyo ebisiranga ebyo bisira egenda maaso gw'olaba nze nkyasindika piki nkyo kakati yoboziramu ono ssebo y'amafuta agaganywa bwendo ekintu kino olina okimanya ono pasita asabirawo n'oba bulungi Sekyewa Gonzaga efirimu egenda maaso kakati mulimu abategedde ekigambo ekituufu ekya Katonda kubanga Katonda yabasindikidde nabbi awonya abali obubi piki ezenkadde zinywa nnyo amafuta muvuge ku piki empya ng'eno ogirabye empya ekekereza ate nga ewenyuka dduula ogiraba bwenyirira okufuna emikisa gigula empya era kusaba ogiraba kale ssebo gwe tomanyini buli ovuga empya obuyondo oba obuyita Katonda naye n'akuwa nze gambye Katonda yagaba kulula piki gikekereze ye Sekyewa Gonzaga Original ne muzi firimu egenda maaso kati baafunye amaanyi tukoze tutya
efirimu wano wetandikidde kadi waliwo ajja ku bodaboda ameyingiya Bale Richard original names aliko ne customer wa bodaboda tukoze tutya kwintu oyo ajja kola oyo ajja kola oyo basi oyo yajja tukolera oyo abaana babano ono yali agambye Yesu yakola naye kennyini asaze bagende n'enkola za kabugala kati omwami ono ali ku pikipiki alina gy'alaga omugoba waayo ali serious efirimu egenda maaso kano kalabikira wano nga tayimiriza piki